Yes, okay, katika tandike ekitundu ekyokubiri ekya sinema yaffe emanyiddwa ng'eddembe ly'omuto. Jjukira nti Fredx Motion Pictures presentation be bakutuusaako n'ekitundu kiri ekyasooka The New Era nabo nga beegasseeko Fredx Motion Pictures Alukabe Frederick Film be bakutuusaako mwana muwala Whitney namwebe Aisha Ageka ne Jamil Zahara ku lutimbe egenda maaso sinema netandika butandisi Bilandi Nurudini nga jjajja weewaawo Kiregeya Yerokitoyo Ageka Nsubuga Shina Gloria mwana muwala Rose Abdul Kalim Lwangaya Masafu Jero ekitundu ekyokubiri mwali Kigundu Abbas Kavulumba Segaba John Bosco tolina kusubwa Tamale Frank nga afande eddembe ly'omuto ekitundu ekyokubiri yesinema etandika saala bagikunyumirize Tamale Frank ye muwandiisi ate nga alina nnyini lugero ate nga Nsubuga Shina Gloria n'abeera omugasigasi Frederick Lukabe n'abeera ku maloboozi Pauline Hope n'abeera ku welfare location Kigundu Abbas ate nga Tamale Frank yatuuma amanya Lukabe Frederick Junior n'abeera producer for Kuntiko etandika butandisi Tamale Frank n'abeera omugasigasi ate era nga ye mufulumya eyafulumiza sinema eno kakati eddembe ly'omuto tulitandise tutandikira ku mwana muwala Whitney namwebe Aisha Ageka kakazi katungese kakubye yakakuba ku mugongo nezaako olubuto netandika amagulu kati kwegamba konakona nekaleka mu kubiro esinema netandise ekitundu ekyokubiri kali wano nga kasiriikiridde era nga weeraba kwegamba omuntu ensigo etandise okuteeka mu kagungunta kaayo tuba tulyawo ne zireeta Senkulu Kagwensonyi Malevu gwe Whitney wanyi Rosaluwa agenza kuluzi kumbe Senkulu ono yali atandise okwagala oteekawo ak'ekyemisana netera ku mazzi yatuma ka Whitney amazzi mama obwana buno yali yanoba kaleka waggule kasobole okuleetera ku taata wako amazzi anti Rose taliiwo Malevu ono mwana ono Rose tannaba kumanya nti ekyemisana tulina kiryanga waka kiriko n'ebigenderako Malevu Rastado kyava ayimuka bwe yayingira n'aluggala misana tekesa 7 tugende wulira sirika gada sirika baba jangu baba agenda okujja taata takwata kaana kato kano taata oba yaliko ki taata yali muvulamu wa mutwe banange abayambi teri bayambi bajja kati Rose kyava afuna omuti yakuba taata omuggo ku mutwe so waliwo ensonga zetwakwatako eza mwana muwala Shakira okufumbirwa mu kumwewaza okufunira embuto awaka bambi kikola bubi nnyo era nga tugenda okulengera eyali atuuse ye yali tata oba bba w'omugole tubbi Shakira mwanange jabuze ku mugenyi ono ojabuze ku mugenyi ono munnange ekyebbeeyi kyo kakati teriyo kibi kigenda nga tekisasuliddwa taata kano kabadde adduka nga bamutaasa ku mwana omuto gwazaala Rose mu kwagala okutaasa kitooki bwe yawuula omuggo ku mutwe ate Malevu olowooza yadde engulu Malevu teyadda ngulu taata nsonyiwa zuukuka oyinza okubuuza akaaba ki sebo taata tattika aweva maki bingi byabadde akusobya nga mwe mulina okusobyako naye otunulamu obulamu gye bulaga okuvannyuma lw'okusaanyawo kitaawo n'ekyana kiri ekito olaba yali aganye mutwala ku poliisi asobole okubeera ng'amusobyako kale naye ng'era bw'abalabirira naye ebibi bibiri tebikola kirungi kimu
ono yakizuula nti ate kyo kikyamu taata teyadda ngulu. Omuto oyo yatunula butunuzi era babawo ababutatuuka mu budde kati naye senga zimbuyaga ezikunta tudda ku mugole tubbi. Bwekimu kigenda kubeera bulungi. Tokaaba. Ono akimya ekijuujulu kye. Ogenda kuba bulungi, ogenda kweyagala. Owulidde? Otakaaba wapaana liya. Kakati ndowooza badde okyamaliza okyayuza bintu. Kati Shakira ndowooza oddeyo oyoza ebintu nsonga kati za kikulu naye nga ekyo kyekijuujulu ajja kukuba bulungi alina experience. Obuvunaanyizibwa obutuusiza. Kati awo tukkiriza obuvunaanyizibwa sirina kyenkubanja. Kyembuuza nange onneetaaza. Kati nange olina kyonneetaaza. Nze sente zo nazirya dda tewali buzibu. Kati gw'osibye buli kimu kyonna oba ogamba genda na mukyala wo saawa zino gw'omanyi. Nkime mukyala wange. Kange neetereezeemu nkomewo nkime mukyala wange. Nange nfumire ku ttooke. Nange mpone okwambala engoye nga beetaaga n'obasanga mu ddiiro awo n'ofuna bulungi empaanyizo okube owulire ng'okooye buli omu afuluma omukubyeyo kibookoze nga 10. Kati oluvannyuma nina ku ziizo Rose ono mu kugenda maaso n'okutaasa Liz Whitney taata teyadda ngulu bannaye taata teyadda ngulu. Naye munaye tokaaba kasita abadde otaasa mutoowo guma munaye ebyo bibaawo. Patrick ensonga zino aziraba lakini yali wuwa ku muntu kuwuwa muntu afande najja Tamari Frank kumenani euros wano jiwunye yenze sebo yewaze butu dada atasa mtowe lakini kutaasa mtowe waira kutatata we settlement butono nnyo ogenda. Kakati ajja tugende ku poliisi waliwo kasitati batikayira ogende okuddamu agire tugende. Lozi nga batwala Lozi yasse omuntu mutali bugenderere eyo no tebeera madda ebeera manslaughter naye Lozi etteeka lino muvula gira tugende kumbe otakodde taatawo gwotako taatawo Kibiti kyasigala no nga kikaaba. In fact we need justice. Atera nga buli ali wana akaba justice aba yetaaga justice kubanga Shakira ali ku kyakufumbirwa paatu yeetagala na byogerako kati atolo Whitney atolo Whitney yayogere ki ku myaka egyo. Abatuuze b'okukyalo kino mwasibye mujabajjawo ne bassebo Mawugulu alina ekirango ky'okulangira kati kiwulire nawe nabategeeza nti olunaku olw'enkya tulinayo olukiiko nga tulina abakungu okuva ku ggombolola akola ku nsonga z'abaana. Waliwo olukiiko lwali lutegekeddwa olunaku olw'enkya olugenda okubeerayo era nga mubagenda okubaayo eri abakungu abakola ku nsonga z'abaana okuva ku ggombolola essaawa 8 mu kafo kafe aka bulijjo era nga temulina kusubwa. Mwena muyitiddwa abazadde n'abaana mujje tulabe engeri gye tugenda okulwaniriramu ensonga z'abaana n'eddembe ly'abaana. Newayo okubawa amawulire akwatagana ku nsonga z'abaana tulina olukiiko olugenda okukwata ku ddembe ly'abaana egenda maaso eno gye tulaba bagiyita eddembe ly'omuto okuva ku ggombolola balinayo abagenyi oba bayite abakungu okuva ku ggombolola abakwasaganya ku nsonga ez'eddembe ery'omuto. Atabaddeewo awulidde ategeeza oyo atawulidde mpozi n'atabaddeewo ategeeza oyo abaddewo. tulina olukiiko mu kifo kyaffe tebeerabira egenda maaso ekitundu tutandise kyakubiri
agenda okulaba Baba yagenda. Whitney yasigadde ne Baba nalaba abapoliisi ne Tina kati nga wayise ennaku bbiri yabuuza baba ali luddawa baba yagenda ajja kudda neddo nnimba ze tonfera baba nalaba abapoliisi bamutwala kati Shakira yadduka awaka yadduka toto jangu mama ennyumba bagifuluma nga bakomando wabulira bannyabo Otaona akatano omwana omusajja akutwala nasula tatawone sebo yazirya kono duka obadde wa soko kuli ekyo obadde tatawo yangoba sina wenda kati ndagewa ndaga mu myaka gino emikulu mama okyali muto oli mwana muto oli mulo nze mama wona funira ndi wa myaka 12 bwamuyo oli wa myaka 15 sikia akumala kunyanyanga kedo oyagala kumala kunyanyanga kedo fumbira kujina emyaka ne mama zesobola fumbira kujina emyaka Shakira mwana wange gwe nno kyali mwana muto nze bangoba onjagala mbeerewo ntya timukahaji omwana yafunye olubuto kujja mwana wange tata wagenda kungoba ewaka mwana wange tugenda omwana kampunda omusajja afumbira kati omusajja yangobye ewaka oba kati ngenda kukola ntya nze simu kakati tuzze mu lukiiko tabamiruka okuva bwe kiri nti eggomola talina kyerikozeewo ne poliisi terina kyekolawo kati leka twekunge kati nekyembasaba ekirala amawulire gongere okusaasaana twongere tukuŋŋaane mbadde nsobya temugenda kuba bangi wulira olukiiko era tukuŋŋaane tuwere n'ekirala tulina munaffe omulala oyo ali awo kitaawe gwe yabadde gwe bakako okufumbirwa ye kitaawe alengera nga yatuuka dda ddala mbadde mbasaba obugoye kati bakoze n'obulogoye obusibibwa ku mutwe obulago obutali bwenkanya eri emyaka gyabwe ntegirwanyiriddwa abamutadde tulina okugenda nga twekalakasa paka munaffe nga bamutadde bwe kiba kyetaagisa emmere awaka mugizire kati wulira statement afaana akola statement obwana butebujjo yakuba omusajja obululu ku mutwe andisisi yamutemula tugenda okuzuula nga oli taata ye kakati mukyo I'm kindly enough to request you omwana mutemu nnyo she's found guilty ekuba muntu mutwe emutirawo era the deceased is already buried eyo statement gye bagundako tuba tuli wano zaleta Tina ne Whitney okujja okulaba ku musibe olwamala okuŋŋaanya olukiiko eri bwe yava mutabamiruka yakwata ekkubo n'ajja ajjeko ku poliisi nina mukutsumbuwanyo bino ebiseera si byakulaba musibe laba butuzumbwa tebubaji budde bwakulaba basibe afaane mune tubadde tusaba tumulabeko muganda we ono ye muganda we nabo bagenda kubeera katomu bwe kigenda kutaba tunaawe kale butuleko baregererabe oba muleeta kagende muleete afande Tamale Frank original names a film directed by Tamale Frank story and script written by Tamale Frank ateranga ne mu sinema mwali namutenze bukugu bwa kutulwa wansi naye ya sinema ekwataganako bweti okubaako bajjukiza. This is a wake up call ku buli muntu yenna alina omwana obuvunaanyizibwa, alina obuvunaanyizibwa ku kyalo, alina obuvunaanyizibwa buli wamu wonna kubanga omwana tavunaanyizibwa wakawuka wazaalwa, omwana avunaanyizibwa ku kyalo kyonna okubanga kimukuza. Munange noyitini yabadde akumbuza omusibe nga bamuleese. Whitney omukyala agamba nti kino kyendimuze nakyereetera temufaayo.
era kyava mugamba naye nawe teweesalira nnyo bwoti omusango kubanga ali otaasa kitaawo okusobola okulabika nga kyatuukawo. Yatta omuntu mu butali bugenderevu manslaughter. Kati afande ng'alaba embeera z'abaana bano baana bato naye ennaku batandikidde wala. Tina munaye natta omuntu, ekyo nkikkiriza nti natta omuntu ate nga kitange nze njagala onkumira muto wange. Tegeza bwadudu yabadde alina buvunaanyizibwa eno naye lakini mateeka gyali tosobola kukata mbugenda naye nga afande yalumirirwa nnyo era kyamuluma katona afande ayungule ziga ekyana kigamba baba tugende ffenna kyokka tisobola kumuta abo ne bwosadakanyibwa simuta kubanga ali mu kadukulo. I don't know what to do. But nage puliraga kinubye. Nage kinubye naye tewali yakola. Kale gwegira tudeyo bere yobeera. Tudeyo bere yobeera. Omanye lira mto yarabirira egera kutate muntu. Kadi omto yarabirira yarekawo. Oregedde. Agire bakuzeeyo. Sore. Sore. Naye ng'ejja kugwa. Ejja kugwa eyo musango ejja kumala eggwe. Egenda maaso eddembe ly'omuto. Taabamiruka. Lengera taabamiruka. Batuula eno. Balina n'akuuma ku mulyango. Buli gwe kikwatako omuwanvu n'omumpi ow'embaliga n'ew'envunza. Banange ow'ebitege n'ew'amakoona gonna bonna baaze leero baaze mu bungi nnyo. Twagala laba kiddako. Bulideko kutandika waliwo abalala abajja. Bakyajja mu bungi. Namba nga muli banjiko. Bane mwe bali kujja mu namba nga muli banjiko. Kyate mbadde mbagamba ono omukazi ayinza obutakola ku fulani. Kati ono omukazi w'okugombola ayinza obutakola ku nsonga zaffe. Tulina okutandika ozeeteekeramu emikono. Tugendagendera ku pulaani zaffe ziri. Senga n'abatakoze bulungi balinawo enteekateeka pulaani. Lwaki tetutadde bazadde baffe mu nsonga zino ne batuyambako? Kuteesa. Objection naga tetulina ziyingiza mu bazadde baffe bulijjo waha bwe bakwata muganda waffe ne bamusiba muzadde ekyo yavaayo ku kyalo n'alumirirwa. Kituufu. Buli omu abaana bano kakati omulamwa gonna baguliko. Tutandika tuzirenge emmere. Kale awo mubadde bulungi nnyo obwete mubujja ku mutwe twandika okuzira emmere. Kale weefula atayagala naye ng'era ekuluma basi Patuliki nabeera babadde bagimpa kyalumu kakati nja kanjizire nsiibirewo ddala Patuliki lengera ejje laba ejje sebo eryo ejje we lituukira ogamba nti nalyo lirina kye lyagala okwekolerawo. Tudda ku poliisi. Oba olina obuzibu bwonna? Nyaba oba olina buzibu ki? Kubanga oludde wano. Nina kye njagala okuyambibwa. Ye mukyalo owodde omiri abaana kugombolola aze ku poliisi. Waliwo omwana wange omu kugombola gwe mwasibira wano yatta omuntu. Wenjagala. Kati nga nze akulya eddembe ly'omwana oyo mbadde njagala mumumpe mutwale. Nyabe ekyo nga tekigenda soboka. Afande yali ku duty yagamba ekyo tekijja soboka. Newankubadde gaba mateeka naye oli yatta omuntu nga tagenderedde. Newankubadde gaba mateeka atta omuntu nga tagenderedde which is manslaughter. Ekyo nkitegeera bulungi. Bannaye afande nange nkitegeera bulungi. Era omwana yali ataasa munne. Olira abapoliisi baba bamanyi n'amateeka ne gye bivudde kale yali ataasa munne. Omusajja yali akwata taata we yali akwata omwana yakikola tagendedde naye amateeka omwana we talina kusibibwa wano. Webale kwogera ku kyamateeka katwegaba amateeka dino ekkomera tewali kkomera ly'abaana talina kusibibwa wano. Kati bamubuuza ebibuuzo ebingi kyava agamba tulinde sinze ali ku duty ntudde butuuzi wano ku katebe. Nkakasa mukikoleko mangu. Kati ensonga zange muzikoleko mu bwangu. Agenda kubansingako wano. Bwe kinaaba kiganye kolwako bulungi ennyo nja kukwata kubo ngendeko mu bansingako. Engeri gyali nti alwanirira ddembe era naye wennyini alaga nti eddembe weeriri olirabye. Taliiko kantu konna. Aya baasi.
aya boss. We need justice. We need justice. Kuno kwekalakaasa. Oba muleta tiya gasi. Oba muleta bebombo. Kwekalakaasa. Oba muleta baawa. Ate ekyatugera kakalakasa teri muli mpole. Teri kwambala lugoye lwonna. Kirungi. Kakati tudda Ensonga ku yali ayina otwala Shakira. Ensonga zangu zitutte otya? wala kubanga wanga omwana yabula kiniki. Nendo kimu omuwala ngamba omukazi yabula. Mukazi wange bwabula n'enkita. Nongamba ogenda ku poliisi ononye omuwala akomewo zike mutwale. Buli wamu wonna ne nnoonya omwana yabula nga nange sirina kyakukola. Kati omwana yabula nze nkole ntya? Temuwulira mazima. Tolimba. Naki? Aji tolimba. Ate nze aji nnimbe. Kati oba kati ekintu kitegedde bwekuba bwansi katimpa. Kati nonsasula. Ate nkuweki. Abo omukazi akulemye okumpa. Sente zange zinakuwola zoba onziriza. Wali ayagala nsebo nkuwa embuzi nkwe n'omugwa. Naye kati oli ayagala nkuwa embuzi nkwe n'omugwa. Kumba omwana yali amusasula mu sente z'ebbanja eryali lyamuwolwa edda muvi. Muganda wange leka ate kuntabula. Nakwata n'enkuwa. Omukazi nakuwesa emikono ebiri gwe mwennyini n'otatwala buvunaanyizibwa n'olekawo n'abula n'alikuwadde embuzi n'omuguwa. Amazima nga kiramu ebintu byamujja bbiri. Ojja kunsasula. Ojja kunsasula. Bwe kinaŋŋaana n'agenda mu ddogo. Oba ogenda loga genda ologe. Naye wulira ensonga zibakayanira ogenda mu bobuyinza. Genda mu bobuyinza gye baba bakuwa n'owase. Kisajja butategera nakuwa omukazi n'omulekawo. Kati ate omumanja. Nze nange manyi gye yabulira. Kakati tudda ku taata Patrick. Agenda okudda talina gwe yasanga waka. Mukulu Patrick ye yasooka okudda. Kumbe Patrick abadde ava ku kkubo kwekalakaasa. Maama wo simulaba naye sikulaba. Kati ate wafuuse mulaasi tupaaka osiba ku mutwe. Kubanga tulaga obutali bwenkanya ngafe abato. Koye tutwesibye obugoye bwe buti nange nkesibye kulaga butali bwenkanya mu bazadde bwe mutulaga. Tetulina ddembe lyaffe. Tutulugunyizibwa. Tuweebwa emirimu egy'amaanyi. Ne baganda baffe abawala baliisibwako. Ate nga ne baganda baffe abawala babaliisibwako obulisa maanyi ne bakwatibwa ababalisizaako amaanyi ne bateebwa. Kati waliwo ne muganda waffe ali mukomera. Kubanga yali ataasa muganda waffe ali mukomera. Tewali n'omu avaayo kukyogerako kyokka nga ate yataasa butaasa muganda waffe ne kijja bwe kityo mu nsobi. Patrick. Naye Paatu. Ebigambo byo mbiwulidde. Pantuliika. Ebigambo byo mbiwulidde. Zeewo. Naye bw'obanga bw'otyo bw'osazeewo nawe olina eddembe lyo ery'obwebange okulwanira eddembe lyo ng'omwana omuto. Nyumba ondeetere ku sapatu zange engatto zino nzikooye. Taata w'omwana ono yali omuntu ategeera. Wabula yaleeta omusaswangula awaka gw'atamanyi biki bigukola nga taliiwo. Oluusi abantu bonna tebabeera basobya. Taata w'omwana ye yali omuntu amanyi era ng'awa n'omwana w'eddembe lye. Tudde eri maama Shakira. Shakira yabula awaka. Kati bunaateekateeka ogenda otunda kasooli. Balina ennyumba oba ogiyingiramu obeeranga komando. Era bw'oba tewazannyako ku kikomando togiyingira. Omugongo eguba tegweweta wapa naingia nyumba yake. Kati gwe nyabo kikoze bulungi okusangawo. Omukiwala kyo kyakomyewo. Saka ndogeno omunonyi. Saka ogeno n'ekiwala kyo. Naye kati munoonyeza abuze. Nange mwagala kunkola kiwano. Nakugambye noonya muwala omwetaaga wano ng'akomyewo. Mwana munayise agisimulaba. Oba kikyumu oba baneze simanyi nakumanya. Oba mwenna obusirumu ayonka buyonke. Aya baasi. Nayonka buyonke. Nakugambye nkomo wano nga ononyeza kiwala kyo kikomesa wano. Aginsaba kunsonyiwa naye munoonyeza abuze. Simanyi nakumanya. Ebizibu buli kimu bijenduka. Nvumiddwa nkusonda Bashakira anvuma okufaako obufi. Gwe wano ngamba kiwala kyo kyabuze. Mwayonka obusiru. Nange naera okimanyi aginze nange nakkiriza Shakira agende. Yabula obuzi bw'atyo. Mpayo akadde yamunoonya.
sina budde bwekwongera okusyako naye singa nziramu okubuuza omuntu okunkutako nga noŋŋamba tonnaba mufuna aga amatama njaga kubagolera gazimbulukuke abenga wotameroni nze nkubuulidde kali awo ng'ajja kuba amatama ago gakubulukuke nga wotameroni nanyiga ekikomando. Kiregeya ne Kavulumba bo tebalekera kola mirimu gyabwe. Kati gobayitako enzoloza balina akabizi ke batwala. Kumba ali muli muntu awedde emirimu. Batutte. Kino kyo tebakuba na kalifomu batwala kiŋŋaŋala. Jajja weewaawo. Aha, weewaawo. Najjayo olumansulo. Kimala. Kino kimala. Kakali mu bugende. Weewaawo. Si weewaawo. Najjayo olumansulo. Kale kirikawo. Bidandi Nuruddin, original names. Alo! Pakeno! Duli lumansulo. Duli lumansulo. Naye naayingirawo. Kati ate buli wekiŋŋaŋala bwe kiti kiba kiraga kiramu nnyo tekiriimu kalwadde kakabeera aka korona. Bajjajja baba bagenda obwomerwa. Guno omusaayi guli piwa. Tuula wano. Bajjajja baagala nnyo omuntu atudde. Bw'oyimirira oba obajooze ate nga saddaaka erina kuba ŋŋonvu. Egenda maaso. Ebikolwa bino mukoze mutyo birwanyisa okuva ku kyalo. Bw'oba ng'olina w'owulidde awatasaana. Bw'oba ng'olina w'oli nga gw'owulira omukono gw'olina tegusobola kubanga gwina kigukolako. Tegeeza kuba obuyinza. Singa baba baganye okubaako kye bakolako, linnya ku levo. Kubanga naawe enkyababo kino kijja kuba kibatuukako. Lino tulwanirira ggwanga lyaffe ery'enkya, abaana kusaddaakibwa weyite si kirungi. Abato gy'emiti egigumiza ekibira. Era gye gino gy'olengera gikaayanira eddembe lyagyo. Gigino tegitidde oba baleeta mamba oba baleeta ki oba baleeta kamulali wa guriini teryamanyi oba bakuba ku nyama, but they need justice. This is beyond okuteesa. Egenda maaso sinema. Bagenze okukizuula nga teriyo omuntu mukulu yenna yenna avaayo ku ddembe lyabwe ery'obwebange. Ne beekwatiramu. Naye sebo ne Bidika ekoze omulimu wano. Kakati tugenda okudda ku Abdul Kalim Masavu Jero. Kati ate ono omusawo mupya ku kyalo kuno. Alo bavubuka mwe musobola okunkolera ye mujja kukolera emirimu gyange babuwe mirimu kijajja kati bwebuzaabuza poloza emisanju majani tegiraba jajja oyagala mirimu ki otunda motoka oba oli musiru eri atunda emotoka ng'ali mu mbugo kirinamu ku magezi kino sikiwuzika ne kitambuza omutwe mugenda kunkwatira baana muloza sikimanyi nange neetaaga okunfunirayo abaana ab'okusatu. Nange abaana mmwe mugenda okubanfunira mubadde temubafunira oli baabuwe olowooza mbadde simanyi Kiki nja kubawa sente. Esente nja kusibawa nze ndi mukambwe nnyo ate kimwetaaga buli kye mwetaaga nja kibawa ebulizaabuliza ate temuneebulizabulizaako oyinza okusukkaka ng'oli mutaanayo naye ng'oli mulamu ebyo oli musiru jajja tulinayo ebisolo ekisolo kitegeera kino simanyi bakinaaliza mu kinu nze saagala kusaddaaka bisolo bakunaaliza mu kinu andwa okumbulako temunaambulako nze kyekyamandu sisaaga kati jajja tunaba tukwagala otuwadde essimu kwe tunaakumanyira buli we munanoonyanga nempulira nti muneetaaga mujja kundaba nze ndi mandwa we munanoonyezanga essaawa yonna yonna mujja kunfuna nze nja kujja ono musawo mupya ayingidde ekyalo naye eryawo ali fulesi nnyo mu kyalo kino era abaana ba wano bakabire nnyo justice kubanga ate ono ayingidde
nga gampadde essuubi. Muganda ekyo kyabali kyakoze bulungi. Kati ono bw'anoonya omwana n'abula. Aji bw'asisinkana na mukadde ono yamulimba nti omwana baategedde gy'ali, omwana ali wa ssengaye, kati gwe beera gy'oli. Kati mukama wange ng'engeri gy'oyogedde bw'otyo. Kanzije yakirimbalimba kisobole okugyawo puleesa, era nakyo nekijyawo puleesa ne kiwawo omunnyo. Mu ddakiika yonna leero Essaawa yo naye agenda vaayo ewa ssengawe ajje gwe tufaayo. Ssengawe namutumiza agenda mule patiri mwana ngenze ne kisala puleesa ne kiyiwako omunnyo ne kigenda. Kakati ngenda kuwasasula. okubanja kulinye wansi ne waggulu, jjajja tuleeta abaana naye tuwapa nalipa pesa yetu. Jjajja okola emirimu egyo gyonna tolina sente zebwatuwaddeko. Ate nnyo. Twaleeta abasooka ababiri otusasula. jjajja muyaaye tasasula, buli woyogera ku ky'okusasula nga jjayo olumansulo nga olukutunuzaamu. Nze mukama wammwe. Gwe. Weewaawo si yenze mukama wammwe. Omanja. Omanja nkimanyi omanja. Sinze. Musuke muzimbe ka. Bwe babasiba ani yawaayo emitwalo 2 nga mukuta omwana, sinze nabajja mukomera. Emitwalo 2. Sinze nabawa emitwalo 2 ne mugawaayo ne muwa mama w'omwana. Jjajja twasene muvubuka tuwuganira amayembe. Amayembe gali mu kukokola. Gajja baluga. Tukole emirimu. Jjajja twagala sente. Olwagiro katuga. Basi. Ta. Kakati tudda ku mukulu amanyiddwa nga John Bosco Segawa. Omukyala akwasaganya ensonga kugombolola yagenda eri minisita w'abaana n'amuyita ku disitulikiti basinkana. Naye munaye ensonga z'amateeka ozimanyi, oyagala omwana oyo ateebwe naye omwana yatta taata we. Ezo ensonga olwo ziba zimaze okubuuka mikono gyaffe. Ono ye minisita w'abaana. Twalibadde tukyamu ng'abaana tebannabakweja kuba nawulidde. Naye minisita nze badde njagala tugende maaso n'okwanguya ensonga zino ng'abaana tebannabakweja kubanga nawulidde baazize emmere, balina obugoye bwe basibako, mbu balina n'okwekalakasa okw'enjawulo. Ndowooza ke mbanzirako ye minisita era bwe batayangwe kuba abafunyeyo n'omusaddaasi omupya. Ono ali fresh nnyo. Balina gwe batutte, tebamutwala be batyo nadda mirembe. Bamuyita Rokitoyo original names, gwe natumye Kiregeya, katono ya Abbas Kigundu Kavulumba. Aya basi ate bano tebakoma basobola okutambula okuva ku makya paka lwaggulu. Nigina gweyokya jjajjamu, nigina gweyokya jjajjamu. Batambula beekalakaasa. Njala okutegeeza nti bagenda paka ne ku disitulikiti. Bakaabira eddembe lyabwe. Naye laba emyaka egyekalakasa okulwanira eddembe lyagyo nga mwe abakulu muba muli ludda wa. Wali otegeddeko kiki ekitegeeza omwana omuto okumugyako eddembe lye? Ddembe lya muto. Tuli ku kitundu kyakubiri esinema egenda maaso ekituusibwako MK Video Center ku Majestic Plaza level ya 5 gy'oba ogenda osobole sinema zino n'endala nyingi yeziri. Oba okubakubira ku 07 M0 55. That is 0701 10 10 55. Omanye ebikwatagana ku bina Uganda. Kakati okusinika ebinyonga kuwedde nga mpulira okwekalakaasa. Tugende tumale okulaba. Minisita yali akyaliwo nga tanadda Kampala. Aya basi olabye wedda kyegamba embizi yabuukadde ekisenge. Tetwagala muteroosi. Aya kale ekitono nnyo
kati ekyo kitono musooke mukakane bino temubikola okwekalakasa gavumenti tekkiriza kwegalagasa bagenda kumuta tusangeyo kati oba ogaye bagenda kumuta ffe tusangeyo ku poliisi ne bagikuma bagikumyemu kukakana okuvaawo paka ku poliisi oba ogaye bagenda muta ffe tusangeyo kubanga agaye ngenda ku poliisi saawa zino era ng'essaawa yonna yonna bagenda muta kati nga tugukira ku popi haya basi paka ku poliisi lakini ate bujobo buwogana buwogana buligagandegeya kale bukakade njakubusiba twagala loozi njakubusibira waddo lwakuba tebujayo dali bayiyeeyo mateeka galina omuvunaana munamu yeeta omuntu ate mateeka galina omuvunaana yali yeetaasa muta amateeka gakimanyi kati ekyokwetaasa amateeka tekigategeera ye yatta buntu muwulidde era ayina omusango ekyo tukiganye namwe mubeereko n'emisango naye owaffe mumute gende tujja kumuta kati mugere mujja muta ekyo kizibu osaaga olimba dadi minisita we yatuukira bwatuuse dda ofisa gigenda gitya bwe gitya obukama waffe balubaluwa tuliwo batadde kati basatu babadde bagezekolako bukuleeta bantu kati mbadde njagala omwana oyo omujeemu mukaduukulu omuleete wano mukama wange omwana yatta obuntu tulina ogoberera ebintu kati nze gwoyogera naye omumanyi nze minisita ow'abaana abo bindekere kyekyaba kinente bakuwangudde mukakane munnamme bagenda muta muwulidde era ne bamuleeta kyekyo nooza ensi enaawuliranga lulimi lwe lumu kati ensi ewulira olulimi lwe lumu gano magye ssebo minisita munayi weebale nnyo naye minisita wadde nga nteereddwa nina omulanga tukyalina olutalo lw'amaanyi olw'okulwana abazadde tebamanyi ddembe ly'abaana bakozesa abaana emirimu egikyasinze okuba emikyamu eri abaana abaana basaddaakibwa batali kukambibwako abamu bayisibwa mu mbeera ekyasinze okuba obubi kati minisita mbadde nsaba buli akola ekintu kyonna kyonna nga kimenya eddembe ly'omwana minisita mbadde nsaba akwatibweko afande owulidde obyawuliridde kati yewoda agyendeko ano nga sindadda Kampala senga buli omu akola ebintu bino kyemanyi mumumanyi kati nkuwadde wiikendi abasaddaka nga bali mu kaduukulu owulidde buli muntu yenna yenyigidde mu kwonoona eddembe ly'omwana mwagala munda ewiikendi bana tebanaba kwetaaga kutuuka kukola mirimu gy'amaanyi njagala nzirenge ensonga zonna zizingiddwako senga nzira waliwo ensonga etazingiddwako afande ogenda kusibwa wagibukaba wange minisita yabawa assurance si baakuddamu genda maaso nakunyigirizibwa oba okutulugunyizibwa mu mbeera emu oba endala omukyalo ow'eggombolola yeekubira essimu n'agikwata kyekyo nga busanyuse ejjo sebo lino ejje terivaayo nga teriwangudde yajja n'agwako ku mukyala atwala ensonga z'abaana ku ggombolola yeekubira essimu era ne yeekwata minisita agamba afande wiiki emu yokayoka gye nkuwadde kati twafunyewo ate ono ye muyinnyo mubi masavu jero alo jajamandwa asaddaakira miti aya basi
kale bajajja saddaaka gye mwantuma yino ngende mugimalirize weewaawo kale bweza Saalongo bakira obwedda noonya saddaaka yino ngireese baabuwe ono yasaddaakira miti era abaana bano balabye n'alyoka ayita jjajja Saalongo n'alyoka weewaawo Saalongo nkulaba wena weejava n'owoomerwa weewo nkulaba ng'owoomera nange laba kale bwe neekomba nkulaba Saalongo laba bw'odigida koona Saalongo ne beeryawo kyekiddako eddembe ly'omuto tulaba kitundu kyakubiri ogenda okulengera Saalongo ng'amaze okunywamu omusaayi neyeeyongerayo byo bino ebikolwa birikoma ddi ku baana gy'emiti emito wewagenda bannanga witinira nsunguwa kale oluvannyuma lw'ennaku 2 omukyala nga yateereddwa ensonga minisita ng'azikwasaganyiza kubanga eyo teyali mada eyo yali manslaughter kati ng'atandika akaboozi kawalukagga embeera yekomera mwana gw'ebikazi byakubanze egikazi gyakubanze bamuwerawo werokamu oyo tekuliko kubuuza buli musiba kuba empinyanyanya ate nga buli mukono bagubalamu oluyi lumu kakali kitegeeza zempinga 12 buli mukono nga gulina empinyanya buli musibe alina okukukuba oluyi buli musibe alina obugongo ki bwe bakuba olabye kale emyaka ekyo daba experience mboozi kyeyo kati Tina n'agamba nti era byonna bitina okulwanyisa kubanga gw'oli mwana mutate nga bakusibira mu kkomera eri abantu abakulu kyavaga munaye mbuzi omusango gwe nali nkoze gwali gwa kikulu teri mwana mutata muntu era kyovula abansiba n'abakulu ne bakubanze Rozi yakaaba ate obadde ki kyavanga mantino wadde natereddwa naye era kino tekigenda kunvaako nti nze nasaanyawo kitange newankubadde tata yali alina ebintu bingi bye yali ankola naye ate era nali sisaanidde kugenda maaso namutta naye saagenderera wazira ate tekirinva ku mwongo tekirinva ku mutima egenda maaso olaba ddembe lya muto kitundu tuli ku kyakubiri kati minisita nno yavuddeyo n'eddoboozi ekangufu n'ekiragiro kye nga kiri very standing era nga kyabadde nnyo kiriya kati batwike abaava ku luzi kumbe kuno bafunyeeko batwike yaweeta omugongo kuno bafunyeeko asaddaakira lakini mugende bwangu ayayayayaya fande bamusuubiza okgendako mu kaduukulu ekyo kye nagambye nti babeerawo nga bamanyi nti gundi yakola kino era byebyo byowulira kyovala bate mukyalo etera nnyo okubeerayo nnyo amalogo sigambye nti kyekiriwo naye mukyalo etera nnyo okubeerayo amalogo lwaki oli ateberezamu nti bw'anaagenda n'awaabira mutabani wa muzeeyi kaggwa tebagenda musiba kadi yagenzeemu mundagu yasinga polisi birewo ng'emanyi nti oyo mutabani wa kagundi akola kino Patrick yadduka n'aleeta ba freedom fighters ogwo musaayi gwa muntu ekitegeeza nti era eteekeddwa okubayo munnaffe omu yasaddaakiddwa ekintu kino tulina okisalira amagezi kigwewo kati mumanyi tugende ewa Nkambwe aleete masiini asalewo omuti guno wabula wali obuzibu Nkambwe kwe kutusaba sente ez'amafuta ajatubulira gye tukola wagaanira okujja ogusala Nkambwe ajja tugwako ne bugamba nti bwe tutajeewo omuti guno kitegeeza nti abasaddaaka bayinza okugwekwasa
egenda maaso. Tudda ku poliisi, waliwo afande yali ku duty naye nga teriyo kitya kadukulu nga mu poliisi. Kati wawunye wano bulijjo ogenda ku poliisi n'obagamba naye Magola anzibye. Magola yakubye olazeewa, ayinza okukubuuza ebibuuzo. Yakubye mu nju yakusanzeemu oba era bw'aba yakusanzeemu lwaki wamulese n'akukwata n'akubba? Akubuuza ebibuuzo bingi. Ekibaamu n'akubuuza olina amafuta awo genda omuleeta oba kumba agenda muwalula buwaluzi nga bwamulese bw'atyo. Tula! Naye leero minisita ke yakangudde ku ddoboozi. Afande abeenoonyereza n'abaleeta ku allocation. Mwennyini abalese ku allocation nga talina nagwasabye mafuta. Wiiki enamba eggweko ate banteeke mu kaduukulu. Amatirimbuzi g'abaana. Ndaba kino. Abeeyigiddeyo n'abaleeta. Talina gwasabye mafuta. Tetulina yogera ddala. Kati kaseera akaliwo kakatowa viato. Toa vitu kila kitu. Toa. Kiregeya leero awoomye. Olaba. It's just matter of kutuukiriza buvunaanyizibwa bwa office ye baakuwa. Minisita avuddeyo buvinawa order. Nti eddembe ly'abaana njagala lirekeraawo okulinnyirirwa. Era buli abadde ateekamu omukono mu kulinnyirira eddembe ly'omwana akolebweko ng'obuyinza bwe bulagirwa. Just talina kyataddemu kiri awo kisingaawo. Order. Tumulina musiki. Omulanga ogutakungula. Eri buli muntu yenna alina office ey'obuvunaanyizibwa eweereza Munnayuganda. Fuba nnyo okulaba ng'otuukiriza obuvunaanyizibwa obwo. Kuba munnayiffe tuba twakwesiga. Oba n'aba yakuteeka mu office omwo aba yakwesiga. Ogenda maaso n'okuyamba bannansi banno. Katono minisita yavaayo buvina na kiragiro, just kiragiro. Kukangulamu ku ddoboozi. Abakola ebintu bwe biti basobole okubeera nga bakwatibwe na buli kimu kitambula. Kubanga eno Uganda yaffe. Simuyina gwe mugenda girekera. Uganda yaffe temuyina gye mugenda girekera. Era nga nagambyeko nti eno tulaba bulabi nti balabye ekina Uganda. Wabula kitwale nga abadde ey'okwejjukizaako. Butya bw'ogenda okulayika nga otuukiriza obuvunaanyizibwa obw'okulabirira omwana omuto. Kale nze bw'otuula awo mpulira nga kinsiiwa. Nga lwaki otuula awo kuulakuulako ku muddo Patrick? Omusujja gunnuma. Bw'oba olya emmere akatamu bwe kati omusujja tegukuluma. Okitegedde? Bwe kugamba kuula ku muddo wano olw'omusujja gukuluma. Patuliki. Patuliki. Nkuba maama nyabo. Nkuba maama. Ebaseba ebujoloto maama. Nkuba. Ate tebandeeta ano kitaawo teyakuwasiza ngoma. Itawo okube. Komawo. Bannange. Nawulira ng'ofa. Nembuba kika ki eno? Naye tojja kulya. Kanyifuume ebaddewo ngiyiwemu ne mutoyi. Tojja kulya. Angwe kulira ennyabo aganyabo. Naye kaakati awo era tabulayo kyagenda kugamba kitaawe basobole okutulugunya. Tasobola kukula kyakuloopayo. Engeri gyali nti ye muntu mukulu. Obwongo bwe bubeera artistic nnyo buba buyiiya. Ate gwe tugenda vaayo kugamba kitaawo kati ng'akuula. Kumbe Patrick Keneke yadduka ku polisi yali amanyiyo. Ajaba ajebale. Hana afande kiki? Gende ku polisi. Tugeragerako ku polisi eriyo ku bubuuzi obutodo. Ensonga zikwata ku mwana ono. Era ensonga zikwata ku mwana oyo akuli maaso. Nyabo gira tuge alalalala muvunaanyizibwa ku kyo. Ayimukiddemu. Omwana bwamugamba nyabo gw'otula butuuzeeyo mu ofiisi n'onyirira. Sente zaffe z'olya ate ng'emirimu togikola. Ebigambo ebyo byamuluma nnyo. Kaakati yeenyigiramu bukolokolo. Teri abadde azanyira ku ddembe lya mwana. Shakira afande wano weewaffe. Andi mukazi wattu baali bamufumbiza tannatuuka.
Vuguwa ani oyo nga yeza afande ki kumbe tata Shakira mwenyini awaka yaliyo yebaleko ogamba ki kati tubadde tukunonye ogendeko wali ku polisi katidde waliyo obuzibu ate yali buzibu ati ku polisi bakyalayo mukamaliza ogenda ku obuuza kakati okuva bwe kiri ku polisi bakyalayo jawo tugende wakalya tali buzibu afande atali buzibu ate kati fe ababeerayo ku polisi olayo tuliko obuzibu jawo tugende obutugenda kulya emmere yabwerere ngaatogamba bwaliwo obuzibu kyakusula yabwerere yakulya yabwerere kibooko yabwerere kati kugamba yeri obuzibu tali obuzibu kwebaka for free you're going to eat for free you're not going to pay for anything just let's go tali obuzibu afan you're going to get free things nga kugamba yeri obuzibu ati akadukulu minisita yamuwa wiiki emu akati ewajajja weewaawo abaali wano kumbe yeggwe afande yenze sanyisa okulaba tukole ki lubuto olukulu yegweza daka abaada akaki gavumenti nekuntumye nekuvunaana okubeera ngoza eŋŋamba ki oli kuvunaanyizibwa kuzadde akabaada oba leero kimanyi ani akutumye ddembe ly'abaana ng'obasaddaaka obuvunaanyizibwa okuzadde akabaana n'alingizaako kati awo teri jembe neeri kalobere lubaale kagubere muzimu kubanga gukyaliwo mpolampola tugende kale situka mpolampola tugende naye ng'onaatwala ggwe genda ojja genda nze nkunonya ojja genda zafade zekunonya atayagala gwe otwala eggwe najjayo jajja lumansulo amuka lekano netwale amayembe gadduse dda awo tewaba naye nga gwe natwala afande ate mala okukwata jeko wano notatuuka kati sambadde awo oli ate oli bwerere senga obadde obeera bwerere lwaki bulijjo obadde okola naye nga gwe natwala gwe bamutwala asembera mu maaso mbona ntwala gwe sibayagala tubale kwepiika nze ndina guubi tugende nja kutwala nga muwalo naye gwe nantwala gwe bamutwala kwa location ekintu kitono nnyo bwe kiti kubeera na order alina obuvunaanyizibwa ku nsonga kati bw'atuuka nagenda olaba akasajja kamutwala ebyaddala najjayo jajja lumansulo yotwalawa namutunuzaamu olumansulo kumbe afande olugira naatyamu ku lumansulo oyagala kumanyira tugende ku polisi mbwamala sibula bewaka muvuka muto twala bulungi tokwata bwe yeekubako olumansulo teyaddemu kulabika ye naaweta ne nannyiniyo n'asobola okuba nga agigaliraawo naye omulanga oba okujjukiza kiri ekintu kimu nti wabere bubeezi just order omuntu atulugunya omwana omuto ate era nga gyebiri biwandiike kubanga constitution yaffe terina kyeyalekayo wabula abalina obuvunaanyizibwa ku kyo batule mu ofiisi zaabwe nga batuukiriza obuvunaanyizibwa buli gwe batadde awantu wonna wonna oli erosi ku kyalo oli muzadde ku kyalo oli ki olina kintu kyonna kubanga era oli munnayuganda lwanira eddembe ly'abaana abato nabo basobola okubeera nga batuuka mu bukulu basobola okubeera nga beesalirawo ebadde bwetyo ebadde eddembe ly'omuto kibadde ekitundu ekyokubiri era ng'abadde mwana muwala Nsibuga Shina ne